Free for liberty, together we'll always stand. To know what is education. Come when we have this, when Honorable councillors present in this house proposed should come after the speaker's communication. That's your education. He requested for that. As permission, yes, tugenda kusasulwa newankubadde nga si leero badde etawunikira and olwekyo I want to inform you local councillors Monday to receive that money za myezi 3. Because of that, twatugenda that issue. Come again? You are in there. Thank you so much. After my okay, thank you so much. Speech. Started with Mr. Speaker. Kuzirina. Mwandu atenga mkuu wako ofisa budget. What is the follow? As you wait for that, I thought that Jagaliza afrode chairperson olabanga tekimala kayine ne kanala let the people around babera abajulizi. Are we together? Yes. Ekyo masayi kusana kati I want to request Madam Tawikira ate n'okwongera okubategeeza nti this month on 29 the same activity is going to take place. Tubeere mu bitundu byaffe kulaba nga Lugazi municipality eggwamu embeera ebaddemu. Olwekyo 29 let us inform our people on the ground ate tugoberera amateeka. Bagamba nti temuggulawo maduuka, please don't open. Abasajja bajja kuba batambula, abasajja bafe abajaasi tebakugwa wamenye ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga. N'olwekyo tubakubirize mu mbeera efaanagana bw'etyo. Olwekyo no more sleep, eliminate corruption and kick out non-performance. So it's my humble request to you all, tribal councillors, technical people inclusive, nti buli omu abeere mulimu gwe ate okole ekituufu. Beera ku mulimu gwo ate okole ekituufu. Kijja tukola bubi nnyo when the Honourable Minister for Local Government comes in this Bigwe district, tubeere nga Lugazi municipality ffe bamu abali mu mbeera eyo. Minister for Local Government yakomekereza nga agamba ye sinnatuuka mu ndewe kami. N'olwekyo Bigwe district tanatuukayo. So but we expecting him any time. Lugazi ekisooka y'okujjumbira bulungi bwansi. Bulungi bwansi twamutandise naye olaba bwe yakoleddwa alina kyeyakoze. Era ngenda bagamba nti nga meya wamwe obulungi bwansi ono yatandika saaliwo nali mu musome fotofoto nakomawo nga awedde. Naye ku mulundi guno tweteeseteese bulungi nti kumpi buli wamu twagala kuteekawo tipa esolooza kasasiro. Y'ensonga ya PDL.
PDM nali sinaba mugobera naye omugoberedde obulungi ndaba nti agenda tukaasa abantu okubongerako ekintu ekyamaanyi. Nkubiriza abantu bonna ababanja PDM nekikwatako PDM omubanja bamubanjize ddala. Lwaki tisente zino bw'ozireeta n'ozikomyawo ate olina omukisa omulala obuddamu nezikola ki n'ozikozesa. Tebaga nti ozeewula mulundi gumu n'okola ki n'okoma. So abantu bateke linnya Nakyerinirema Sisiteza. Nange siri mu kakiiko ke bantaddeko. Kuba bwe nagenda okusaba nasaba soso saakisi. Abagamba nti tulina olupapula babeere kusayiwalagwanike emikono. Abagamba nti nno tugende mu maaso n'ekye bagize naffe tuwanike ensonga eggwe. I'm going to cancel. In the previous council, the speaker himself read the names, and from there we went out. Why are we struggling here? So I would think, me, I'm from Kapchora, but I'm here in Lucas, but I've come to serve. So I would think that every committee that you are given, most of you are from here. You are from Lucas here, and we are all here for one purpose. And I don't know whether Shosho belongs to maybe Kapchora. Does wax belong to Kampala? No. It belongs to Lugasi. So why are you struggling? What do you want? You need Lugasi to go ahead. So I am begging that we go by what the leadership has done. Before we continue, etteeka lyakire recognizinga toyinza kugamba nti ekyo tekiriiwo nga oli professional genda onoonye emirimu awalala. Abakulembeze bannange njagala okubasaba entale enkadde tuzireke mu bikadde, tuleke ebyayita tuleme okubireeta mu bipya. Leave the past, go with the past, and leave the present, be the present. Buli lukedde tekinologi akyuka, tetujja kugendera mwana logo. Kati esaazo tuli mu .com, guno omulembe mupya 2026 n'abaze mu kanso tuli bapya. Obwongo buba tebufaanagana na bw'abakadde. Muleke ebintu ebipya bitambule nga bigenda bipya. Guno omulembe gwa Kiwanuka, tetujja kudira mulembe gwa byayita ate tuguleete mu bya Kiwanuka. Tulina okugenda n'omulembe guno etulina essaawa zino nga abazimba sawa ekyatuleeta wano obuweereza nibwonaabeera ku kakiiko akafaanana katya ng'obuweereza buteekeddwa okutuuka ewo bujja kukola ki bujja kutuukana okujjako nga wajja wano ng'olina interest ate endala zife zetutakola ki naye bw'oba wajja mu kanso okuweereza mukkirize tukole ki tuweereze rules of policy kanso eno obukiiko standing committees ziteekeddwa kulondebwa mu kanso era abantu babadde bagamba ziteeke ku mikutu. Sipiika wange najja nagamba ngenda kuteeka board committees ku mikutu neŋŋamba tekikola ki tekikkiriza naye kiruma nammwe ddala kirumira ddala okulaba ate ng'omuntu akimanyi bwe kitambula ate yakikoze eki yakimanyi ate nammwe ne mugoberera entale ezo. Banange nze nkola munange mbandage koli. Bali kumala kwa sense. Hapo, nani tunabaga mwenyewe hapa kwa ajili ya